nga twebase kale twebasembe twagenza okuyanga Buloka zayise omulundi gumu onganze nga tetukyategeera zituguddeko mpozi oyo yabadde bwe zitakubye n'atandika ozisomba nga zitujjako naye nga alwana alabe nga atutaasa paka navuddemu munda mu buliri nenvaayo mpolampola ate alina okudda ku baana ne bana abaana bonna nga zibayiiseeko n'atandika nga nze sikyasobola guno omukono gwo gwawogokedde eddala tenkyasobola kukwata kintu mbeera yabadde muddwaliro ne kati era omusawo bava wano okumujjanja guno nasiibye mu ddwaliro nga twagala okusingira ddala osiibye otya embeera bwetyo bwe yabadde nasiibye mu ddwaliro kitanda awantaddeko amacupa ne bano kati nze okunzijjako ate nga ndi mukulaja n'abaana nga mmanyi bafudde eddirisa teryatukuba eddirisa lyagenda bugenzi ne ligwenya era essente lyakuba omuntu kuba lyakyuma lyanditemye omuntu ate kyenkana ng'oyo omuwala kyenkana alinga bali batidde n'oli bimukubye omutwe yenna oyo omulenzi oyo byamukubye wano omutwe ono nga yatuliko naye yennyini n'oyo omuwala yenna yenna muno byamusazeesaze mukazi watu munnange nga mwalufunye kibuyaga yabadde mungi ddala nno kati kibuyaga mu kubeera omungi nze nasituse nga njagala genda kulaba abaana abali badde mu ddiiro okutuuka okuba ngaalaga mu ddiiro ngaebisenge bitandika kuikolo nga kibuyaga atandise kujja mungi nnyo nziruka nkomawo mu kisenge okusanga bamama gye bali ng'ate bo byagudde dda bibagwiridde kati kwe kulwana ntandika okuyola buloko zijja ku maama ng'ate n'abaana bibagwiridde nekubeera kulwana nno Buloka nga bimujjudde yenna ku buliri n'embiyo n'ennonda mu bugubi n'omwana omulenzi omulala mutabani wange bwe twamaze mba mmaliriza wano kujja ku maama kuba twalose kulwana kulaba omutwe nga guvaayo ne tujjako bino ne tumusikayo ogenda okudda ku baana abaana nga kugamba oyinza ogamba togenda kujjawo omuntu naye twalwanye ne tubajjako Buloka kama n'atuyamba ono nga twasanze awuuna ne tumusikayo oli omulala ye ng'aleberedde ddala nnyo akato era ko bakatute mu ddwaliro tekaliiwo wano eno naye ng'ateko kayisiddwa bubi nnyo naye nga Mukama yataasizza butaasa twabadde kufa kuba ebintu byayise nze byayise ngambiraba bwe nkuba endulu ate nga sisobola kudduka eno beeno ate nga mama naye bimugwiridde n'abaana mu ddiiro Mukama yayambye byamente mu ddiiro byagudde ne bitagwa ate eno ku baana naye nga enju yonna yabadde emaze okusaasaana dduulu naye nga bantu basobola kuwulira enkuba nga nnyingi zabadde ssaawa nga 8 enkuba eyo bwe yanyiikiridde zabadde nga 8 awo oba okuba ng'ekenderamu nga mwenda guweze David agenza okuzuukuka ekiro kirime nga kigudde era okuzuukuka nga mpira omutwe gunnuma Buloka nga zanguddeko bweziti nenwana nenzijjamu nezigenda baata abalala naye genda okuwulira nga mpunze nengweri nga sitabitegeera kati wazzeemu ddu okutegeera ng'oliwa agenza okuddamu otegeera nga nafulumye nabweru nga banfulumiza ebweru awonange kuba nekubana nayo ngaetonya mama n'antaasa nze Nakayiza Florence era nze akulembera abakyala mu kitundu ky'Endugu naye ekizibu ekyatuuseewo obudde bwabadde kiro 6 enkuba n'etandika enkuba yatonye ku kyalo kino eyatulese nga tetulina kyakulya yadde naye abantu bangi batuuseko obuzibu kubanga twatuuse ku nnyumba ya mukyala Nabanoba oyo ali ku ndiri nnyumba yasaanyeewo yonna obwedde abantu abajjamu nga bakasuka bukasusi bweru ebizibu byabadde by'amaanyi ennyumba zasinze okulumizibwa n'okubeera obubi ennyo ku kyalo ziri ennyumba 6 abantu abamu bali mu ddwaliro bwe buzibu obuli ku kyalo Ndugu emiti gyonna mu kibira Mpanga Forest gyonna gyayise ku ttaka kyesirabangako bukyambawo ku myaka gye nnina nenna emyaka 56 naye sikirabangako kino kye nnalabye naye Mukama Katonda yatuyambye abantu ne bawona ekibira kyasaanyeewo kumpi yonna yawaddewo mpaka
era Buloka ezimu zakubiddeko omwana w'oli wali byo katali kubujjanja Engeri yonna nekyengu wonna wayise kusingi neri wansi emmanju wayiseko paati waggulu bweti era tasobola gisulamu tegeza yonna eraba yakutandika butansi biki ebyasinze okuwonanekewo waffe mmere ewange mmere na fumbiro nokuleka mutabanyi wange ennyumba yeyagudde tute mudwaliro gitwasiibye nakati bamuzizaayo nkuba yamugwirire ennyumba yamugwiridde ali mu mbeera ki kati kale agenda teera omutwe gutandisa okutowolokoka bano babadde babiri Buloka bwezanjiikako amabaati gonna negasensekabula amaisa wakomye ku lugwanyi ewa abambuse emmanju nabambuse emmanju yonna omwana kati kyekiddako sigaza muwogo ebitooke byonna bwotuuka awaka namaneka kugwamu naye emmanju yonna ebibaati byasensebuse byonna mukoka nayodde muyoole sikirabanga kyatutuseeko kyama nze omwana siwasibye mudwaliro era bumazi yayiye amayumba nga 6 eno y'emu ku zo naye yabayisizza bubi omwana ali mu ddwaliro era twagala okulaba nga afuna obuyambi naye nga yatuyisizza bubi ebitooke byonna biri ku ttaka muwogo emmere abantu bali bubi nnyo enkuba yabadde enzibu nnyo yatandika mu ssaawa nga 7:30 naye yayisizza bubi nnyo abantu naffe okuwona ennyumba twasize obusobola natubukwatidde bukwatirizi nga batububa tudde eno era naffe ennyumba ezaffe zimu tezabikuseeko naye zonna zekubyemu enjatika zonna zetaaga kuddaabiriza nga tusaba babagero tukiikirira batudduukirire naffe tufune ku buyambi ng'obwo wadde ennyumba ezaffe ezimu tezagudde naye nazo era zanafuye tomanya kibuyaga ayinza okukomawo ogwokubira naffe netukafiiramu bufiizi nga tetunaba kuddaabiriza ennyumba ezo yasasa kibuyaga nesirika nemala neddamu kakati olwo netonya nageza okuwulira nga enkuba eringa erimu musisi nampulira ennyumba eyuguma kwe kuzuukusa abaana naye nageza okubazuukusa nabo nga bamaze okuwulira tekiddako ngaettaka litandisa obbayiikira omukka gusooka ne gubeera mungi naye ekiseera kituuka omuliro ne gukola kino ne gwaka bannange ate omwana tulyeyo kakati bababeera yedda batutawaanya ate naffe tuli baki basinga kumpita mu tekisi meeya w'ekibuga kino eky'Empigi olunaku olwajjo twafunye enjege ey'amaanyi ennyo namutikkwa w'enkuba bwe yatonye n'atikkula ennyumba wamu n'emmere yonna mu kyalo kyaffe wano eky'Endugu ekisangibwa mu Mpigi Town Council naye mu mbeera eyo tukuba omulanga mu ministry ey'ebigwa bitalaze nti abantu baffe amayumba gagudde amayumba nga 7 emmere yonna kibuyaga n'agitwala emiti ne gigwa kwegamba embeera gye tulimu si nnyangu naye ng'abakulembeze tusobodde okwekwanyakwanya ne tubaayo n'akantu akono ke tudduukiridde abantu baffe okulaba nga ennyumba zitandika okuddizibwawo naye nga tusaba gavumenti eyongere okudduukirira abantu baffe naddala bano mu kyalo kyaffe ab'Endugu ekyamazima embeera si nnungi ng'abakulembeze muzaako ki ffe ng'abakulembeze tugenda kuwandiika ebbaluwa mu minisitule y'ebigwa bitalaze ow'ekitiibwa agiddukanya atuyambe atuweereze ku mabaati emmere obuwunga n'ebijanjalo kubanga embeera mbi nnyo mu bantu baffe wano leero tuyiseemu okulaba nga tupima obuzito bw'obuzibu obwagudde ku bantu baffe tumanye bantu bameka abali affected era tugenda kunoonya obuwagizi bwenkana ki okulaba nga abantu baffe batambula mu mbeera nga nnungi ate bayagalye mu Uganda bantu ki abasinze okukosebwa abantu abasinze okukosebwa naddala abakyala kuba ebiseera ebisinga abaami badde tebalina mu mayumba era jjo twabonyeebonye twasoose nagula butundubaali abamu basobole okubugira nga beebakamu okulaba nga embeera eyo atist ebaako ne weetuuse n'olwaleero tugezezaako kye tusobola okulaba nga embeera egenda mu maaso Ida Sempala ndi mutuuze ku kyalo Mayembe ga Mbogo naye twafunye ekikangabwa eky'enkuba eyatonnya Namutika juzi
eyajjiramu laddu ezaali embi ennyo yatukuba ng'ewaka ne tukosebwa toyireti ne disconnecting amasanyalaze gonna waya ne zikutuka waya ku waya era Katonda yayamba n'okuba nti tekwaliko masanyalaze naye singa gaaliko n'enju yonna ne biyungu byonna toilet singa byonna n'abantu abaalimu singa kati bafu naye twebaza Katonda nti toilet yo yagwa emiti gyagwa ensuku zaagwa buli kimu ne kyonooneka naye Katonda yatuyamba nti obulamu bw'abantu baffe ngaffe ababeerawo bwasevingibwa era nakati tuli balamu naye tusaba Katonda ayongera tukakkanyize ku nkuba enejja eyonoona ebintu mu bitundu byaffe eyinza n'okutwaliramu obulamu bw'abantu. Ndi Ted Namboze mbaka mukyala wa Mpigi district. Olunaku olwaleero nkedde kulaba bannange abaakosebwa wano ku Ndugu olw'enkuba Namutiko w'enkuba eyajja n'asuula ennyumba n'ayonoona emmere. Naye bwe ntambudde bwe nti ngenza okutunamu ng'abasinze okukosebwa abakyala abakulu abakadde n'abazadde abava kuvunaanyizibwa bwabwe ndowooza era olw'embeera ne babawa abaana katatufiirwa abaana ate n'abantu abakulu okwo. Naye mbadde sisobola ng'omubaka wa paalamenti kugendera ku ŋŋambo ku ki konze kantuke ku ground ndabire ddala ekituufu ekiriwo era ng'omubaka nsazeewo nti ensonga zo ngenda kuzongerayo mu office ey'ebigwawo nga tebiraze nteeke district ku nninga naye mpe baaka recommendation okukakasa ebituufu ebiri ku ground kubanga bibaddewo emmere abantu tebalina tusuubira kyeya obulamu bukoseddwa kubanga ennyumba zakubye abantu abamu ate era ennyumba zaweddewo olwaleero bwe budde ndabe tinaffe ku Ndugu wano okuva mu office ey'ebigwawo nga tebiraze naffe abantu baffe babiri nga baganyulwako kasente ako kubanga zaabwe be bazisasula okuva ku musolo gwabwe gwe bawa nga abakadde bano bambi tebafunye support okuva bwe bakoliddwa tebawa ennyumba zaabwe zezisinza okukosebwa era bwe mbaddeko n'abantu ngagamba nti n'akasente mubaka ke tufuna ak'abakadde nsanzeemu n'abakadde abatannaba kulya ku keeki y'abakadde nga ye endagamuntu talina ng'ali awo omukazi wattu guno gwe mulanga gwe ngenda okubeera nga nkwataganye ne babaka bannange okulaba nga bwe wabaawo obukakafu obuleeta omukadde nga tukakasa nti emyaka agirina tusobola okukozesa ebbaluwa z'abatiisimu okukakasa nti omuntu mutuufu mukadde abezezza emyaka 7 ne abaaliwo nga basobola okuwa obujulizi nti mutuufu akuze asaana akasente kano kamuweebwe nga tetubeetoolozza nnyo kuba omuntu omukadde omusaba kino nakiri asobole okufuna emitwalo 2 n'ekitundu ate era nsanzewo naye yagifunye nga nazo ne bwagenda okushopinga era butono n'olwekyo ekyabakadde kyo kyetaaga ko essira era ntisaba Katonda nsaasire bwe tuva mu recess eyo naye ensonga ngenda kutandika okugiruka ne bannange tulabe omukadde agenda kwongera ganyulwa atya mu mbeera eno eriwo tozimba kubeeza n'ekyokuuma obutonde bw'ensi kuba bwe mbeera wano ku Ndugu nengera kafumu ebira byonna n'emiti egy'amaanyi tewakyali so empewo bwejja etuukira ku mayumba so mbakunga tuddemu tuyimirire mu nsonga y'obutonde bw'ensi ffenna nga tetweyawuddemu. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofune obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu ki gw'okola buulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.